Tunaibuka hapa nange ntakaba. Tona yali badenga atu ako footage wo kunsi na yali manga police bwe tufulumiza ka footage ne. Naye nga yakabya munne banangi. By the way, this takes us back to kyayogera ku Lwokuna. Nti oyinza okuba oyina ekintu kyowalinga okulanga tomanyi walumyanga abantu kati nawe kiri kuggwe. Anna era akuba bina tujja byoge. Ne Uncle Bini ye yabakuba. Bwata Uncle Bini yagatalabike ennaku zino. Ne bagamba yebuzaawo. Yebuzaawo era still kukuba bano. Yebuzaawo ndo zakatalina kiddako. Content yagwa movie bwete bwe yagwa. Bini yebuzaawo kisubira nti police alibadde yamujjayo dda yebuzaawo. Musumba munonye. Katubuze musumba tunonyeze Bini. You remember what you said sometime? Kati buvunanyizibwa bwa government okulaba ati Bobi Wine ali safe babesijja and all that abatwagwa mu edit. Kati buvunanyizibwa bwa pastor kulaba nga Bini ali pastor bijinga okulaba nga Bini amwogerako ali safe. Baba afuna obuzibu bwa pastor. Don't worry, without a doubt. Atayina kyabugagga kunsi. So musumba vaayo ononye Bini wadi. Olina omanya Bini wadi. Kati wana akwogera ku CNN. Naye byonna gye biri. Hakuna kyayogedde mukama ye. Okuba frequent bamwogeddeko. Abantu badde babogerako nga tebabafaako. Naye ono yajja n'abamaliriza lumu. Ayina ebituufu bye yatugamba. Soka otuwe musumba. Wiishe ewedde Suzan Makula katono mujjeko essimu. Ate nze ndi mukambwe. Namugamba n'akaaba ne nga nti otyo sijjajje mujjako ne kasita akaabyemu. Ate kati kano kenjogedde nako gufuuse mutwe mulamba ku social media. Mujinga akaabiza Makula. Tuula obiwulirize. Namugamba ngenda kujjako essimu eyo. Kubanga abalina obudde obw'okwonoona bwe bamala okuwulira abasiru bye bamwogerako nga bamuweereza bu clip. Bannange mami nga bateekako buli obuziga bubeera ku ssimu. Mukazi wange nga akabikula naye nga nkubira essimu nga ngamba musumba waliwo lwampita ebintu 5 omulundi gumu musumba daddy hane swiri ne ngamba Katonda nge kati ndiki ku byonna bw'owulira amannya gonna agaleetera kumukumu ng'omanya bamuweereza aka clip anyiize temuddamu biweereza mukazi wange mwabalina obudde obw'okwonoona. Essimu saaji mugyeko kati mwebengobye timuddamu bimuweereza. Akati munnange nze alina omutwe ogulinga ogw'ekyuma nze banvumaavuma dda tebaliwo kye batankolanga. Ngenda omugambako nagani muleka tugwolaba akati bivaako konze ndeka naawe gumanga nze nze ndi mukazi konze beera mukazi nga ali mu Yesu. Bana Yesu babeera mugwe obaamu omusajja baleke boogere bwe baba bakwogerako kitegeeza gwali waggulu. Yesu wabeera obanga musajja. Nina ekifaananyi kye nalabyeko. Babadde mu service ya Good Friday. Makula watibye baba. Omanyigerako ekinyumu omanya omusajja wakubisa kebo. Kalo omusajja kifaananyi kyanokona naye munnange ekibi ky'omukwano kiri wano. Ekibi ky'omukwano kiri wano. Kati Makula gwawo omulaba atiba. Setali wuwo. Kale atenze ni musajja gwe toyi musajja. Bino bitu. Waliwo gwe wafuna ekifaananyi ky'ekwenda ogamba wallahi kino nze nkirina. Omala kuddako n'ogamba ekifaananyi kye kino kye nalabye. Naye ng'olwedde oli waka oba ontegeera ekifaananyi kyadde ky'amaanyi nnyo. Naye Suzan is a very beautiful woman. Bulungi nnyo. Yeah, kirabika bulungi nnyo. Kale yebe naye nze kyemmanyi. Mulekerawo okukaabya bane mugole. No bakyamukuba ye. Kuba buli mukozi ayo kamulina akakuku. I remember nalaba n'omuwala eyavaayo. Achoto. Naye yavudde n'ayogera. Nalaba embabaali naye yayogedde. No bangi abasobola okumwogerako. Ye bakyamukuba. Naye ekirungi ky'okukubwa oguba. Can you really? Olaba problem y'amawulire tomanyi ati kibagenda leeta nca. Leero baba badde bannangira buddugavu. Nga buli ajja naye kyafina kyagubira nnyo ku screen y'abasajja.
ekyana kyagubasiira oba okyali awo linga atandika ate okuvuma obunene naye ate yasinga teboogera ku buddugavu bwo oba otya obuntu okukyogerako kati okwa example nti pasa yali atya nyongera kimanyi singa bakyogera nti nno Makula mukyala kanisa egenda kuyiika ne bakyogerako agenda okulaba embuzi manya endiga zeeyongedde n'agamba si kibi nnyo nga wembadde nsuubira. Si kibi nnyo nga wenkola ki? Wembadde nsuubira. Kakati buyo bwayogera ku Makula bone bakuba endulu. Alenga ne bakubiranga Teddy kati yaguba. Kati ne Makula kibata nayogerako asaba busabi. Kati so example na interview je nakola nga yali mukwano gwa Makula nnyo. Makula yali atidde nga mwe mwana agenda mwabya. N'atabaako kyayogera. Omwana yangamba Makula yatankuira kusimni kolo yankubira. Obo kitegera nga atya. Kati bino byonna binabe muogera. Yali amanyi nti bwe munaabyogera mugenda mukyawa. Abantu aboogera nze singa Saymore banchi banti leero nabimanyi leero bagenda kunvuma buddugavu era bajja kumva buddugavu oba okyali awo okyaniginola bagenze bazze bajje interview ku maamawo kale mwabakola ite mugenda mbazadde mukolamu oba oli awo ng'ekifaananyi ky'omwana wo kisurfaces ku internet that is a problem n'amawulire you can't get used to news naye kati guno muyaga Makula gwabadde alina okuyitamu kati bwamala okuyita mukitegeza agenda kubata kyali na kipya society kyemutegera kejjabbe etegedde ebyemabega bye byonna ate kati mutandise musaba mwana bannaye okukuba abantu mu bulamu obw'ensi eno kwe kutereeza president yaabwe nga past ensi tegimanyi yes kakati otuka time ngoma z'okufuuka ow'amaanyi eyo ani bitandika okujja kimu ku kimu kakati guno omuyaga Makula saba gweyongere buli akuyinako kyakumanyika akyogere kubanga mu kaseera kano oli bwakyogera tusobola okugamba baabaguze tusobola okugamba bakuwalana but there are some things we do mu bulamu bw'ensi eno nga kiringa kyo kijja kubeerawo obulamu bwo bwonna ate era nga n'okukimanyiira olaba nga abakyala abamu betumanyi news zaabwe ezaaliikinga abanga atereza naga kale zaaliikinga tewakyaliyo blackmail tewaliwo agenda muga muno ngenda fulumya akatambiko era babuvunaanyizibwa weebale nnyo designs ndabadde mu America yabulidde enjiri yabadde abasse ninga tukyamuyina naye oba okyali awo mukyala watwalabisako ku kivulu ky'omulenzi we mulaba mukyala ayimbye yenna kulaga asinza mwe mulaba bwereere bwe tukatime awo ne tusukkawo anjukira generation kati n'abaali batakimanyi bwe tugamba agwawo tebikyali boss osaaga oba oli awo kati baleeta ekifaananyi kye ng'ali mu kiteeteyi yenna yenna atiba ne bafotogridingako kiri ekino so zanza ndowooza kino kijjamu yamba okubeera nga ekyo akyovakaminga akivaako kale awo nga tuvuddewo twabadde mu kusaba abantu ab'enjawulo